nze bwemba kati nina emyaka 5-9 bwemba nagula emuyenga mu 2001 nalina emyaka emeka? I was 35. Oyo omuvubuka nyambalira teyeetunulamu n'alaba ti by the way ono omusajja gwempita muzeeyi mulina endowooza enkyamu weyagulira emuyenga n'agula plots 2 ziri kati worth $1 billion nga yazigula $2.24 bwe yazigulya by the way alina emyaka 35. Isaac yagula alina 32. Naye bwe mututunuulira olwaleero nga mulowooza ffe tulinga abaabuuka step emu in life oba twavaawa anti mwe bazeeyi mwe muzeeyi ffe tuyinvestinga mu kino mwe abazeeyi mwe mulina ndowooza nkadde. Wake up guys. At 35 ffe twali tugula muyenga, twali tugula assets. At 35 encouraging banno ku investing into liquid products. At 32, at 29, twali tu investing into those liquid products. Omusajja huyo yeeyogeredde tetubeerangako na lutalo na mulirwana wange. Okuva lwe bayintavinga ku Bukedde dda emyaka gisusse mu 10 nze nga ngamba ennyumba z'abapangisa nze siikolera kweyo nga ye munywanyi wange yalina abapangisa ennyumba yagisuzeemu ng'alinako abapangisa. Gaayo oyo akola ssente era kyenva mbagamba tozannyiranga ku muntu alina asset. Gaayo oyo azimbye n'atuuka ku 4th floor naye nga buli floor eriko ennyumba 5, 6, 7 ate ennyumba ze tezibeera empty. Ayongerako ndala ku ssente zajje mu bano kati nga ntandika okwagiwinga nti rentals mbi. Naye ye nga tagendanga mu kulima kuba kiri kyekimukolera. Mubeere beegendereza nnyo ng'omuntu akuleetera ekintu. Kati omuntu agamba atya nti kakiika atunda ente ze. Nawe n'okikkiriza. Laba that neighborliness. Tuli in an area mulirwanaawo n'agamba ye azimba kalina. Nomugamba but man wansangawo wano nga ntunula eri mu Lake Victoria ddala nali ntunula mu Lake Victoria era ekyankozesa pompeezi zange na buli kimu nga nja kuteekanga akatebe kange ntunula eri mu Lake Victoria naye twaseka busesire ngamba nti mulirwanaawo wange kyasazeewo okubeera. Naye abantu abamu nabalabye nga baga nti laba abantu era ddala bwe muba mwasoma. Laba abantu abamaze emyaka 25 nga bamuliraano. Laba engeri gye banyumirwamu obulamu bwabwe. Because you need okuba ne certain level of understanding. Nze I was a principal. He was with the Bank of Uganda. Waliwo munnaffe yali wali Auditor General's Office. Emabega yali wa Standard Chartered Bank. Omulala addako wali eri mu police mu Scotland Yard mu UK. Emabega wali yali Deputy Governor Bank of Uganda. Omwami yafa baali bamuyita Elangot. Ng'otandika okkayanira mu bintu. Message bannange gye mbawa. Social media ono mumwegendereze nnyo. Mumwegendereze nnyo. Temuyombera nnyo ku social media. Omwana oyo gye yakoma okumentioninga erinnya lyange is the more he was discredited. Ku post ezize zennyini comments zonna ezaabangako nga bagamba oli kali akazeeyi keesonyiwe kali akazeeyi kaakola. Ddala byanyumira kubanga ddala baali bampita kazeeyi nga neetunulamu ne ngamba nti by the way nabeerera n'emyaka gy'omuvubuka oyo. Nze nali nvuga BMW nga ngipaakinga mu maka gange muyenga. Nga nina assets, nga nina ne liquidity. But he's tuning everybody only to look at liquidity. Assets munazituna okuzimba ennyumba ey'okusulamu nga kakiika teyamutta. Nga yeeyongera ogaggawala. Temuyombera nnyo ku social media. Ate temu misrepresenting yourselves on social media. Because tavaawo.
tavaawo ebintu bye nayogera mu 2016 2012 ku Bukedde 2013 mu New Vision nakati bikyaliwo. Tobeera muntu akyusakyusa. Bwe nagamba nti saagala kino era up to today, bwe nabagamba nti sente zikolwa bukolwa up to today. Naye kati bw'onooyombera n'ovuma ono n'oyombesa oli n'ogenda ng'ofera abantu. Mohamed Kaki kati advertising ngako nti atunda ente ze bannanga abantu tebababba. I would have left it at ease, naye I know the legal connotation. Saagala abantu bababbe. Nze emphasizinga kukola. Ate n'embalaga. Mwami oyo mukwano gwange yakoze bulungi nnyo n'ababuulira n'abagamba nti decision ye y'okwakwayalinga asset bannange tugule ettaka. Sijja kumwogerera bigambo bingi ye yalina okuyogerera naye unfortunately kizibu ye okwogera by virtue of his position. Naye awo osanga abantu abakulu singa Isaac had room n'abatuuza n'abannyonnyola ku financial products. Nze sigambangako nti mutegeera bonza nze nagamba bane how much do you know about investments? Bane oba n'Olungereza ennaku zino balusomesa mu ngeri ndala. I asked one question. Young people, how much do you know about investments? I did not say how much do you know about bonds. Babavayo ne bambikulira textbooks. Nze nali njogera ku investments. Kubanga ffe tuziyiseemu. Bw'olaba ng'omuntu agundidde, respect him. Abantu abayombera ku social media enkya bijja bahontinga